Ne leero tukyakulaga emboozi y'omuzzukulu azze alaba taata ne jjajja nga balwanira ettaka ly'obusika ne batuuka n'okwesibisa mu makomera kyokka nga bonna musaayi gwe gumu ate nga n'abamu taata ne maama y'omu. John Baabumba omwana omukulu bagamba nti yayagala okubalagako mu famire ye nti alina waaka okukakana ng'asazeewo okwezza buli we yali ayagala ekiwejjowejjo ng'atandise n'okusibisa nnyina amuzaala Namwandu Deborah Namuli. Omuzzukulu Dani Ntege yali tamanyi nti alikulira mu mbeera nga gye balimu. Ono azaalibwa omusika Mike Bale eyaviirako omutabani omukulu Baabumba okumera akasajja ku mutima olwa kitaabwe obutamuwa busika. Ntege twakulese otandise okutemera ku ettaka ekitundu ekirala. Ettaka lye baali baligabanyaamu nga buli mwana baamuwa ettaka lye, naye nga baalekawo ettaka mukadde kwayinza okulimira emmere kuba buli omu yali yafuna ekibanja kye okusinziira ku kiraamo ngeri gye kyali kyogeramu. Kati okusinziira ku ngeri ekiraamo gye kyali kyogeramu kyali kiraga nti baalekawo ettaka ndowooza ettooka eryo lyali lya mukadde kuba jjajja lyali lya mukadde jjajja gwe bayita Namwandu Namuli Deborah. Kati wammanga eyo ettaka eryo lye baali baalekayo baali ebiseera ebikadde Baabumba yali saba maama we n'agamba mukadde mbali njala umpe ku ttaka lyo nnimiremu ebisagazi mbeere nga ndiisa ente zange ng'aliisa ente yali ayina ente ebiseera ebyo nga zirundeyo ekyebando yali yafuna era baali bamugabirayo. Kati alimirengayo ebisagazi ku eryo ettaka nga naye yali akimanyi sirirye nga lyeyaziseeko ewa mukadde. Kati bwe baali mwazika n'alimirako ebisagazi batuuka okwagala oddikozesa nga takyalita ng'alaga lirye, naye ng'ate eryo ettaka lyali liraga lirinaanye n'erirye lye baali bamuwa kuba erirye lye baali bamuwa naliwulirako nti lyali fuuti zaalinga 8 ku 6 yali yafuna eyo. Kati ye ziri teyaziteekako nnyo birowoozo, yali ayagala kulya ezza lyonna lyonna ng'alaba tebamusinza maanyi n'afuna n'eddiira gwe bayita mukooza ne babeera nga balwanyisa mukadde ebbanga eryo lyonna. Kati kyemmanyi wayise emyaka giringa 9 nga ndaba ezo entalo bwe ziti. Ku myaka gy'alina emyaka 9 agimaze yalaba ntalo mu famire kyokka ng'ekyewuunyisa bonna abakubagana baana bandeemu. Maama Namuli abazaala bonna okuli n'oyo gwe muwulira amutwala mu makooti entakera. Nakino nno kikulu Ntege ky'ogamba mukadde byakaayanira bituufu ozze ogoberera entalo zaabwe. Byakaayanira bituufu ekiraga nti bituufu buli omu yali afunye ekintu kye, naye nga era buli omu yali afunye ettaka lye ng'omwana. Ono omulala akaayanira bino byalaga nti nno birala byakaayanira byalaga nti nno nti bibye baali tebabimugabidde. Singa baali babimugabidde wandigambye nti ettaka lyali lirye lyakaayanira. Ettaka lyali terimuweereddwa, teryaweebwa mwana yenna, lyali lirekeddwawo kuba baali bakimanyi nti mukadde alina ofunako waalimira oba waanajja emmere gy'anaalyanga nga teyeebusabye batazze wali baano bakusaba baana naye nga naye alina waayina. Ebiri ku ttaka Ikabulenga mu Wakiso eryafuuka akattiro tukyabikulaga enkya tutandikira awo ku birala bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo, Salt TV Omunnyo.